Welcome to my YouTube channel. Elisa Nicholas Sechitende. Please subscribe. Hey, amanya gange ze Elsa Tawa Namubiru, and I'm here chilling with Elisa Sechitende. And follow him on his YouTube, yeita Elisa Sechitende. Bambi, akasajja ko muka following. Yogayoga Beene. Olwaleero Buganda ejaguzza olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuweza emyaka 67. Tewabaddewo bikujjuko kubanga nnyini nsi Kabaka ali ku mirimu emitongole emitala w'amayanja gye yagenda okutabaala ku lw'obwakabaka bwe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yategeezezza Obuganda nti tujja kujaguza nga Beene akomyewo. Tusuubira kujaguza mu mwezi ogwo ogujja ogwokutaano. Naye nga bannaaye tulina ensonga nnyingi okujaguza. Ebikujjuko by'amazaalibwa ga Kabaka empologoma bizze bikolebwa, emisinde egivuddemu ensimbi ne ziyamba abantu ku ndwadde nga fistula ne sikoseero. Mu ddwaliro ekitovu ery'ebbeeyi okamala bw'oba n'omuntu wo nga yalwala fistula bamujjanjabira bwereere ne bakuwa ne transport akuleese n'akuzaayo. Omutanda era akunze abantu okulwanyisa siriimu ng'ono ye ambasada wa UNAIDS mu Africa yonna. Kabaka atutuusizza ku bingi amasiro ababige baayokya mu mwaka gwa 2010 kati gatemagana, atuzimbidde masengere, yatukolera radio CBS ne BBS Telefayina. BBS Telefayina nno yakajaguza emyaka 6. Abantu bangi baweereddwa emirimu era obuwangwa bwaffe bwongeddwa okutumbulwa ennyo. Empaka z'amasaza zitumbudde ebitone bingi ng'abazannyi bangi abaliikiriza ttiimu y'eggwanga, abazannya mu liigi y'eggwanga n'abazannya omupiira gw'ensimbi mu mawanga ag'ebweru bonna bavudde mu masaza. Empaka zino zaddawo mu mwaka gwa 2004 Beene ng'asimye ziddizibwewo. Zaali zaggibwawo abazze batufuga abafuna byabufuzi ng'Obote. Beene n'asima giddewo mu mwaka gwa 2004. Yatuterawo n'enkola ya CBS Peosa ng'abantu batereka ensimbi zaabwe ne beekulaakulanya okuyita mu bwegassi. Kabaka ayitimusizza Buganda yonna n'azzaawo ekitiibwa kya Buganda ekyava edda okwetooloola ensi yonna. Gundagunda nnyo Beene, ondabiranga ddala nnyini nsi Kabaka. Wangaala nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yogayoga ku myaka 67 n'emyaka 28 ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo nga 31 lwe tugenda okujaguza amatikkiro aga 29. Gundagunda empalago lukomwa nantabuka mugwe sebuufu bwangu mwennyanga okutagwa kivuuvuumiro. Yoye programa eya Buganda today. Gundagunda erabengo tulamula omuli omukoze bende gwango tulisa. Abaana ba Buganda kekonyiro bafetumulina olya wafu omutanda kwata tulashinga depoliyo ya mugema sikala natuwadde n'Obuganda nesoma.